butale n'obala mu byokola n'ogamba kangendere n'ogenda n'ogula emiwogo emikadde n'ekigere mulokoni olwaliro nfunye omukisa oluvannyuma lw'emyaka nga 2 n'okusoba nengedde mukwano gwange mu saavisi bwe twazirunda bwe twalinga mu butale mpaayo akazindaalo sisobola kubanga ndabye bubi nze seerabira ne bw'obanga onkoze ekibi bw'ondaba weekweke seerabira nze mbambalaba Bosco nsanyusa okukulaba jangwe waggulu eno omukubireko mu ngalo mukwano gwange y'anaabanyumiza bye twalyanga naye onyumya olekamu nsanyusa okukulaba wangi nsanyusa okukulaba kale pastor nange nsanyusa okusinkana emyaka emeka kati myaka nga 2 okyali mu butale wavaayo pastor nkyaliyo okolayo ki pastor nkola mpola mpola era ekigambo ky'oŋŋamba oba okyakijjukira bwe twali ekibuye nsabiramu abantu aba gwe neemuleefu kati nebinanga sinnabigendayo nsooka okwebaza bannakkanani mbebaza olw'obungi bwe muti era mbebaza kubira mukama engalo ez'amaanyi bangi abaagala Katonda era bangi abafadde nnyo omwoyo okussa ettafaali ku kifo kino kana negende mu maaso ekyo nkyebaliza mukama balizeemu naffe gye tuli eyo mutwongere mutusabire ninga bwe ntuuse wano nsubira ntuuse mu kifo ekituufu ndi mu kifo ekituufu pastor bwe twali ffenna pastor ono gwolaba musajja mulungi mwabatamutegeera mujja kusigala awo neffe abali bamutegeera ne kusaayo tukyamutegeera kubanga ebiseera ebisinga bw'oba otegedde omuntu omutegeerera ddala nnyo 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 ne bwe omuleka awo ne byagamba era obirekwaki obireka awo ffe twabeeranga ffenna mu butale eyo nga tukola nga nzigwamu nnyama era ngamba nedda ssebo eyo si yenkola tulina okugenda mu maaso ate tulina okwekulakwanya eno si enkomeredde ya wano ffe tulina okugenda mu maaso nangamba nze nina okugenda okulinnya ku nnyonyi nengamba muganda wange wano wetuli wano nagamba ge mazima kuba twabeeranga eyo eggaba nga tuli akabeera eyo obeera nakamanyi bagattamu muwogo biki twatugende nga betuli eyo naye ekyomukisa omulungi ye pastor etuzangamu nnyo amaanyi kyova olaba bagamba ekigambo kino nokireka wano era gw'osigadde era ojja kulemererwa kyova olaba juzi nali mu katale ekibuye abaana ba Solid TV bali batambula ne wawo omwami yabaleeta n'agamba omwami ono yakola ne pastor Bujjingo ne bajja ne bambuuzaako ne ngamba wamakolako ne pastor Bujjingo konze kituufu twakolanga ffenna kyekiraga konze okumanya omusajja wa Katonda oyo mwagala n'ebifaananyi twekwasa ffenna myaka nga 2 mu giijo nkyabirina nangamba biriwa nenkwata ebintu byange ndoza obutambi mwabulaba naye omuntu gw'oyagala gw'otayagala tosinza katereka myaka gyonna oba osuula busuuzi naye buli nalaba ntula kifaananyi ekyo nenjukira pastor Bujjingo watuuse ne gyavudde nange nzigala yoyendingi ngamba mukama ninyise eddaala era kyempaliriza nnyo bwe bandaga ku Solid TV
kyankwatako nnyo. Nini ngamba abana Kanani wano bagendayo buli ajja wa bujulizi konza nange tebajja kuntumira mwana nindumukiramu olwaleero misajja wa Katonda bye bigere bindeese nekinsanyusiza nnyo gyempadde essanyu mu bantu abaliwo ne 10 nekyo sobodde kunneerabira era njukidde n'oŋŋamba oyo twabeeranga ffenna okiraba twatambulanga mu butale obw'enjawulo nga tutambula ffenna ebigambo byabagamba si lugero bino byembagamba nzikatirizaku ebinnyini byabagamba edda kuba byabagamba edda mukyabijjukira bobimanyi njogera 2 era bibajjukiza kati kansuubire nti ebintu byabajjukiza gyavudde nammwe gye muli temujja kubeera kusigala bwe mutyo Mukama abakulinyisa eddaala ate bw'akulinyisa eddaala sigala ng'omwebaza nze Pastor Bujjingo ombuuze ekibuuzo okyaliyo kituufu nkyaliyo naye okusomoozebwa kubaamu n'okulemererwa kubaamu naye kenze mu kifo kino kuba nabeeranga naawe wampa ku magezi nga njokya naye nasembeera ekinnyogogo ndoza nenyonyogoga neke nkusemberedde wano ndoza agenda kuddamu njokye nembeebaza okunsanyukira nnyo bwe mutyo kimpadde amaanyi ate kinyongedde essuubi. Ani akyaliyo omulala abakyaliyo gyebali Medi yavaayo Medi Bizigo gyali naye ekali yali mu kifo kimu yasiisirawa ali Ntebe kubayita ababiri wali awo ne Aliet ow'engato obamanyi abo okyaba Aliet akyaliyo ne mwali mwebali abantu Kawala mwebali ani awo Isima abonna mwebali abamu bagenda abamu tukyalimu naye Mukama tuwadde ekisa nti ekikulu kikyalina obulamu mubatayo Saamu Katale nga twatambuliranga ddala nabo ani naani besinga okumanya ddala ye nga tagwa Katale ye Aliet ezo mujjukira bungi ye ngatto zeezo mujjukira engatto kati yaza upgrading era juzi twatwogera ne mugamba ku Lokutaano ne mugamba ngenda ku Kanani eyo nanga twaligenze ffenna nengamba gwokola olw'Esande ndinze sikola lwa Sande nze olw'Esande yadde naluwayo lwa Mukama ne basigenze mu church era nsigala nsaba okiraba ebiseera ebisinga nkuwuliriza walokoka wali wennaku twasikiranga emiguwa olokoka oba okyali mu ekereziya w'Omukama musajja wa Katonda nalokoka n'engwa mukubireko mu ngalo ate muzikubire Yesu kubanga nafubanga nnyo mu katale okubuulira enjiri kibi nnyo okubanga wagwa naye nga tokkiriza nti wagwa toyina bw'ovaayo omuntu bw'agwa n'akafuula akakodyo nti yeebase aba takyafuddeyo obulokole si ati mu ati a mistake is a design naye mu bulokole tetuli mu ati bw'ogwoba ogudde kati olwaliro zze kutereeza bulamu pastor nsaba omuntu agamba nti njagala kutereeza bulamu nga totidde bantu otidde Katonda osituko ojje mu maaso otereza obulamu bwo ne Bosco ono wagwa naawe okiwulira wadde okuŋŋaana naye okiwulira nti wagwa naye oyagala okudda mu kifo kyo kiri naawe atalokokanga naye ng'ogamba kandokoka olwaleero ayagala okudda mu kifo kyo atereeza obulamu naawe agamba nti njagala kulokoka olokoka gusooka omulala ogamba njagala kutereeza bulamu ekituufu ndi mu kyaki naye nagwa duka misinde webale Yesu webale Mukama mbakubireko mu ngalo obakubireko mu ngalo obakubireko mu ngalo ogenda kukka wali muteerereze wamu obulamu
twebaza Katonda. What a wonderful service. What a day, a divine day. To find a friend who is genuine, to talk about anything, no matter what. Okubira engalo ez'amaanyi Mukama. Okubira engalo ez'amaanyi Katonda omulamu. Oh. Bwe banyonoona ne mwerabira, Yesu tandeka kubula ddala, ampita mangu kumweyunaye, era nzijukiza okwagala. Anjagala, anjagala, nga kitalo Yesu kunjagala. Anjagala olw'ekisa kye, nange era mwagala. Vaayo nga totidde bantu, ng'ossaamu Katonda kitiibwa n'omwoyo gwo ng'ogussaamu ekitiibwa. Waliwo ebibadde bitateredde, oyagala Mukama akuweere ddala omukisa era agaziye ensalo zo. Naye ensalo z'oyagala zigaziwe. Ate waliwo ekyakutomera. Kati ekyakutomera kye kiba kisooka okuvaawo, then Katonda alyoka agaziye ensalo zo. Kachitalo Yesu kunjagala, anjagala olw'ekisa kye, nange era mwagala. Bwe mba nyonoona ne mwerabira, Yesu tandeka kubula ddala, ampita mangu kumweyunaye, era nzijukiza okwagala. Kwanjagala, wanike emikono. Anjagala, nga kitalo okunjagala. Anjagala olw'ekisa kye, nangira mwagala. Anjagala, anjagala, nga kitalo Yesu okunjagala. Anjagala olw'ekisa kye, nangira mwagala. Nditunuulira ekitiibwa kye, ndimba ntawe simba bweti, ndimba emirembe n'emirembe, Yesu kikye kyakunjagaza nze. Anjagala, anjagala, gwebali Yesu, kitalo okunjagala. Anjagala olw'ekisa kye, nangira mwagala. Nze nkyabalinda mbalaba mutambula mpola, Sitaani agira nakwata ebigere ng'ogenda kusituka nagamba olagawa, oli mulokole. Naye nga gw'owulira obulamu, akabulamu kafuna olwaleero. Anjagala, anjagala, nga kitalo Yesu okunjagala. Anjagala olw'ekisa kye, nange era mwagala. Bwe mba nyonoona ne mwerabira, Yesu tandeka kubula ddala, ampita mangu kumweyunaye, era nzijukiza okwagala kwe. Anjagala, anjagala, nga kitalo okunjagala. Anjagala olw'ekisa
Wuliriza ettima lya sitaani. Bosco agira n'agenda ku church. Olw'Essande yaluwaayo. Abantu bangi abatukuza olunaku nga tebatukuzizza mitima gyabwe. Ng'olw'Essande eddo olwa Mukama walumuwa. Era ogenda. Waliwo enjawulo wakati w'okujja ku church nga ozze kusinza Katonda n'okujja ku church kubanga olina okugenda ku church. Waliwo abantu ba miti 2-3 abajja mu church. Abamu babazze kulaba bulabi, abalala bazze kusinza Katonda waabwe, abalala bazze abamu bajja kubanga omwami gy'asabira, abalala bajja kubanga omukyala gy'asabira, abaana abavubuka abalenzi bajja n'abawala kubanga taata ne maama gye basabira. N'obeerayo basanyuse, n'obeera church goer naye nga toli church member. You become a church goer. Iranga ku Sunday tokola. Era Bosco n'anajjukira twabeeranga ffenna nga ku Sunday sikola naye ng'ekiŋŋaano okukola ku Sunday nkimanyi nti ekinangaggawaza sikola nnaku n'enzimalayo. Katonda y'anansaasira. Nteeka omuwa olunaku. Twabeeranga eyo. Sunday twagivaako buvi twasibanga ffenna mu musana ennakawa. Naye ne mubeera omwo abantu ne batambula bakutte bayibuli zaabwe mwe mulinganga mwe batta Yesu. Nangamba endowooza kino ekintu si kituufu. Wadde tulina ebizibu bingi naye ka ŋŋende olunaku olumu nduweeyo Mukama mukaabirirenga ku bizibu byange. Era nga kinnyamba nti okuŋŋaana ku Sunday ntandika Monday nga nina amaanyi katale kakabeere kaawa. Era nga nze mbazaamu amaanyi nga ntunulira obudde nga kasana pereketa temuli kasitoma n'omu atambula mu katale. Awo nange ne nkozesa akaseera ako. Alokola! Era awonya! Twalinayo n'abalolu abankasukiranga ennyaanya, emicungwa, emivundu. Naye Mukama mulungi era saabanyiigiranga. Namanyanga malimu ekibatawaanya. Kuba nange abalokole saasooka kubaagala. Nga babatumatize waffe Masaka bannabbi ab'obulimba abalijja mu biseera eby'enkomerero balikola ebyamagero bingi. Gye tuli nga teri kyamagero n'eki naye nga tuli bagumu. Bwe biba bikubuza otamiirawo. Bw'otamirawo erabira nti oyagala ekyamagero. Mwebale kuvaayo nga tewali abakaka tewali abawaliriza. Teweerabiranga Bosco nti olunaku lwasalawo okudda tewaddawe kajangu okubagulu olabe ekiri wansi. Olunaku lwayogera nga tokwatiddwa nsonyiroga nagwa. Okuva eri okutuuka eri. Bano bonna okoze contribution ku kulokoka kwabwe, ku kutereza kwabwe obulamu. Omalanga bakuŋŋaanya ne baggwayo n'oddamu okugwa. Ne mugwa mwenna. Bw'oba tosobola bakuŋŋaanya toddangamu okugwa. Sobola kugwa. Pastor sobola kugwa kati bwe mba nsimbudde. Nakugambye bwetwabeeranga ffenna nali njokya nensuubira nti binasembeera amazzi aganyogwa neziramu nennyogwa naye kensemberedde ngenda kuddamu kwokya. Sigenda kuddamu kugwa pastor. Church eno ya Mukama waffe Yesu esumbibwa muganda wo Bujjingo gwe Bukenya. Nkujjukira amannya gombi. Okamanyi pastor ate kali ebiseera ebisinga omuntu w'obedde naye ebbanga lyonna ate nga gwo ontangaza mu kigenda mu maaso tosobola kunneerabira. Kuba waŋŋambanga nti nedda muganda wange kino kikyamu kino kituufu. Era mwe mbagamba baganda bange mwe abali wano Pastor Bujjingo mbiwulira eyo bagenda ne bagamba ajeregerera taba kujerega abakutte ku kinyisi kyennyini omuntu kyakola ki. Abantu banyuma nnyo okwogera ebirungi nate bibi kasaba bikuwonako ate ng'anyiiga. Bw'obabuulira abantu amazima banyiiga bunyiizi. Bagala ogere ku bikyamu byereere kiraba. Kasita wayogera amazima okiraba tebagala gawulira. Kati bwe nava mu butale wabulwa ddamu okubuulira ebintu. Ani nagamba nannyogoga. Naye wali wansi. Nsaba Katonda abakoleeza olwaleero mu linnya lya Yesu. Yemusse emikono gyo waggulu.
naawe asigadde yalowooza nti oyimiridde yimusa emikono gyo gamba nti ayi Yesu olunaku olwaleero lubadde lwange era nkwebaza kubanga tondekeredde. Bangi abagwa ne bafiirayo ne bagenda mu kuzikirira, naye nze onsaasidde gwo neekomerezaawo. Nze mbadde nzija mu kyaki neetuulira eri wala, naye leero nsembedde ate saagala kudda wala. Mu mutima gwange, mu mwoyo gwange, mu mubiri gwange, fuga Yesu, fugira ddala. Nziramu okwatula obulokozi ku luno nga njatula ntegeera, kubanga bwe nzizeeko emabega omutemu sitaani mulabye mubi. Tewaliyo mirembe, tewaliyo ssanyu, tewaliyo bulamu, kutya na kweraliikirira, kutambulira mu kufa. Nsazeewo okulokoka, nkomyewo Mukama ng'omwana eyazaawa bwe yali yazaawa, nange nkomewo ewaka. Nzikiriza mbeere mu nnyumba yo, nkuweereze, ompe omukisa nga nkyali mu bulamu buno, nange nkuweereze, nkole ebibyo, taata okole ebyange. Teri addamu kundoga, kubanga leero nyambadde Kristo. Nzikiriza n'omutima gwange okwebwa obutuukirivu, njatula n'akamwa kange nti ndokose. Ebibi byonna bye nakola, bye bankozesa, bye nzijukira, bye neerabidde, ne bye mbadde ngenda okukola, byonna mbyenenyeza. Kwegayiridde Mukama onkuumira mu butuukirivu, onkuumira mu butukuvu. Mpa amagezi go, nzijuze omwoyo wo, yabaluŋŋamya ebigere byange. Kwegayiridde taata, siddange emabega. Ekibadde ekinnondoola okuva ku Adamu ne Eva, amaanyi g'ekibi ekisikire ng'ekutulako. Ekibadde ekinnondoola okuva ebukojja, okuva mu kika, okuva eyo mu masaŋŋanzira, bi relationship bye nalimu, emyoyo gye nayambalirayo, byonna mbyekutuddeko. Era naaba mu musaayi gwa Yesu. Imussa emikono nabe 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 musaayi gwa Yesu. Byonna mbinaabye Mukama, byenzijukira ne byenerabidde, ebyajja mu buliwo, ebyajjira mu birooto, ebyajjira mu ddogo, byonna mbyeyambuludde, mbinaabye mu musaayi gwa Yesu ogwogera ebirungi. Ndokose, ndokose. Ayi Mukama, sangula amannya gange gave mu bitabo bya Geyeena, ogawandiike mu kitabo eky'obulamu, obulamu butaggwaawo. Sangula amannya gange ogajje mu bwavu, ogajje mu kulemererwa, ogajje mu kulogebwa, ogajje mu kusiraana, ogajje mu bunaku, ogajje mu kufa nga ndi muto. Amannya gange Mukama gawandiike mu kitabo kyo eky'obulamu obutaggwaawo, eky'okuwangaala, eky'okuwangula, eky'okugaggawalira ddala. Nzimbe ennyumba yo nga nawe bw'onzimba, nkole ku mirimu gyo nga nawe bw'okola egyange. Beera mukwano gwange, mpanirira Mukama, siddangamu okugwa. Ndokose mu linnya lya Yesu.